esa na abantu buli wawuli ebigambo bya Allah nga biva mu muwalimu omutima gw'omuntu guguma n'agamba sinze ensoose we mafunye ekigezo kino nyina kuguminkiriza nyina kwebaza Allah atende musaba kinjigirewo kati abo kifuulwa abawalimu oba abamanyi okubeera nga bebasawo bebitonde bya Allah jalla wa ala naddala abo ababa balwadde emitima mu bulwadde obw'enjawulo waliwo abalina ensaalwa waliwo abalina ebizibu nga bibasuseeko nga labanga Allah amuvuddemu waliwo abafunye ebigezo ebyenjawulo kati asobola okuzza omutima gw'omuntu yenna afunye ebizibu ebyenjawulo mu dunia aba mumanyi kwe kubayita atibau nnasi ala alhaqiqa abamanyi bebasawo abasobola okujjanjaba abantu idha marida alqulub singa emitima gyabwe giba girwadde abo bebamanyi. Ekyokusatu al ulamau hum adabu alqawmi wa akhlaqum abamanyi bebokka abasobola okubeera ab'empisa bebokka abasobola okubeera nga bakuuma empisa mu bantu bebawangalira nabo. Kyovulaba omumanyi alina okubeera ekyokulabirako awangaale nga wampisa era nga kyakulabirako eri bali baakowoola kubanga mu bitabo byonna bye tusoma ebiyogera ku bukulu bw'abamanyi agamba al ulamau hum adabu alqawm abamanyi be basookerako kubanga be balina empisa z'abantu bonna be bawangaala nabo wa akhlaqum be balina okubanga beesimbu bampisa buli mbeera yonna buli kirungi kyonna kirina kubeera nga kitambulira ku bamanyi. Kati abamanyi Allah jalla wala yabaawula bw'atyo ne bagamba al ulamau minaratul biladi agam minhum yaqtabisu nur abamanyi gubanga omunaala oguli ku muzikiti ekibuli obe Kampala mukadde omunaala ogwo omwavu gw'olengera bulobera odoli eri mu paka wansi odoli dawa olengera omunaala omukulu oguli ku muzikiti gwa Gaddafi National Mosque buli otunula omunaala ogwo ogulengera kati n'omumanyi bw'atyo wafaanagana buli wali wonna yalabika ng'omunaala ogwo gw'olaba ensi eba emulaba kyobola wakola ekikyamu era kitegeerekeka mangu era wakola ekirungi era bamukoppa bangi. N'olw'ensonga eyo abamanyi banjawulo al-alimu yantafiu bi'ilmihi afdal min 70,000 abida omumanyi Allah gwawadde n'akolera ku irimu Allah subhanahu wa ta'ala gye yamuwa asinga abasiraamu abeesinza Allah batali bamanyi emitwalo 7. Omumanyi omu asinga mu abatamanyi abatali bamanyi abantu emitwalo 7 70,000 emitwalo 7. Omumanyi omu singa Allah amusaasira n'akolya ku irimu Allah subhanahu wa ta'ala gyamuwadde enjawulo eri wakati nammwe abantu abatali bawalimu ye azitowa mu maaso ga Allah azitowa abantu emitwalo 7. Ekitegeeza omumanyi wanjawulo era wa bbeeyi. Lidhalika ashaddu shay'in ala shaytaani baqaa'u al-'alimu bayna an-nas kyemvalwange ekizibu ekinene shaytaani kyerina eyeshawasa abantu beebulankanya abantu okubajja ku mateeka ga Allah mu bintu ebinene nnyo ebisinga bitawaanya kwe kubanga mu bantu oba mu famire mu mwinamu omumanyi kijiruma kuba omumanyi oyo asobola okufuuka ensonga okutereeza famire oba okulaba ku kyalo nga mwinako abamanyi kwebali mu bintu ebinene ebitawaanya shayitaani byebyo. Era eyo tubeera ku byala abantu batunuulya nnyo abawali banoonya ensobi ye kuba ye wanaakola ensobi ekitegeeza bali abala bagenda kwanguyira okubeera nga bagikola. Kati kiruma nnyo shayitaani okutunuulira ekyalo oba okutunuulira community nga mubo mulimu abamanyi. Ekyo kintu kinene nnyo eri shayitaani baqaa'u al-'alimi bayna an-nas okulaba nga mu bantu mukyalimu mu bantu society y'abantu mulimu omumanyi ategeera Allah subhanahu wa ta'ala kizibu kinene. Ate shayitaani kyesinga okwagala wahabbu shay'in ilayhi ayyamuuta eyagala nnyo abamanyi okufa liyatamakkana min alfasadi wal ifsadi eyagala nnyo shayitaani yeetemenkere mu kwonoona n'okubuza. Buli mumanyi waafa shayitaani ensanyuka nnyo kuba mu bizibu byeyina kwe kulaba ekyalo oba mu famire oba we mukolera nga mummwe mulimu omumanyi ekyo kinyiiza nnyo shayitaani kubanga omumanyi wa bbeeyi. Lwaki omumanyi wa bbeeyi tukakasa bulungi nti mazima daaiya hadafu al-akbaru jayina oba ekigendo ky'omumanyi yenna Allah gwe yalimu taarifu nnasi birabbihim kutegeeza abantu Allah waabwe wa tawthiqa alaqatuhum bihi omumanyi yenna waali kutegeeza abantu Allah waabwe n'okunyweza alaka enkolagana wakati w'abantu ne Allah waabwe kyekigendo ky'omumanyi yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwasitudde. N'olw'ensonga efa kaifa ya'ti dhalika idha kana ja'ilan billah kateri asobola kulaga abantu ebitonde bino kubiraga nti Allah omwoyo n'asaana okusinzibwa
era teri asobola kuma kuba abantu abo kuteekawo nkolagana wakati wa Allah n'ebitonde bye nga ye talina nkolagana na Allah bimaana abamanya abakoola abantu okubaza eri Allah be bali first oba be basooka okubanga balina enkolagana ne Allah era nga balinawo ekibagatta obanga Allah subhanahu wa ta'ala nabo bamutegeera mu ntegeera ey'enjawulo. Kati gwe wenna akoola abantu nga tolina alaka na Allah nga Allah wo tonnaba kumutegeera tostahakka. Omumanyi omu agamba idha hadatha rajulun qawm, singa omuntu aba anyumiza abantu ng'alina by'abagamba agamba ebigambo bye yaqa'a min qulubihim mawqi'ahum min qalbihi. Singa onyumiza abantu emboozi eyo etuula mu mitima gyabwe nga nawe weetudde mu gugwo, bimaana emboozi eyo banga mutima gwo ya bulimba era nabo tegenda tuula ku mitima gyabwe. Kyemugamba olwaliro min akthar almashakir walfitan, mu bizibu ebinene ne fitina gye tulina olwaleero allati taka fi ayati dua, ezze mu bulamu bw'abaddu'a oba abawalimu huna wa hunaka wano ne walala wonna taksiru du'ati bihaqqi anfusihim, abawalimu okubanga bo bennyini nabo beeryazaamaanyiza mu njogera ya leero ne beekubako enjawulo nga bo bennyini si balambulukufu oba si batereevu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kyonoona ddaawa yonna kuba tugambye ekitiibwa ky'omumanyi akoola abantu kubazzaayo ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba bagamba faqidu shay'i la yu'tihi. N'olw'ensonga eyo mulama gwaffe tuli ku kitiibwa ky'abawalimu n'obulungi bwa ilimu. Baddu'aati leero abawalimu abakoola abantu okubaza eri Allah subhanahu wa ta'ala yujahiduna ila kalimatu la ilaha illa Allah. Ekigendererwa kyabwe ekikulu amaanyi gaabwe gonna kulangirira kigambo ekyo nti teri asinzibwa okuleka Allah jalla waala ne Muhammad mubaka we era Allah asinzibwa omu. Era beetaaga kulaga abantu nti tulina kutambula nga tuli beerufu b'amazima. Buli mumanyi waali ekigendererwa ekikulu kulangirira la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nakusitula bendera eyo ebe buli muntu atalina kyogera akyogere. Neya kyogera nga yakyatulanga munafuta kitegeera ayongera okitegeera akitambulireko. Olwo tunakitambulira kutujja kusobola okuyimirizaawo iqamatu dawlatul Qur'an. Abamanyi banatambulira ku kigambo ekyo ne bakikoolako ne bakitambulirako tujja kusobola okumirizaawo eggwanga eriri mu Qur'an, eggwanga eritambulira ku mateeka ga Qur'an. Wayajibu ayudriku alhaqiqatun asasiya, ebyo byonna tusobola okubituukako tutya nga Qur'an esoose kukola ku mitima gyaffe. Twetaaga Qur'an ya Allah subhanahu wa ta'ala ekole ku mitima gyaffe tubeere basiraamu ddala. Yagamba al-Imam n'agamba aqimu dawlata al-Qur'ani fi qulubikum, Qur'an yeetaaga ffe abawalimu esooke etule ku mitima gyaffe. Yagamba weenaatula ku mitima gyaffe yagamba takumu ala arudhikum, Qur'an ejja kulamula ensi wo mutudde fenna si bamanyi bokka. Yagamba aqimu dawlata al-Qur'ani fi qulubikum, Qur'an etulamule ku mitima gyaffe oba tugiteeke ku mitima gyaffe tugitambulizeko obulamu bwaffe. Takumu ala arudhikum, tujja girabanga ensi gye tulimu eramuza Qur'an yokka singa ffe tunatandika okugikolyako ffeffekka ejja keera ku makyanga gye twabanga yeramula ensi yonna. N'olw'ensonga eyo abawalimu bakitiibwa nnyo, ekigenda okubafuula ab'ekitiibwa ekitufudde ab'ekitiibwa ye Qur'an. Era omumanyi yagamba idhan la yuslihu rijalu lyawm naga illa ma salaha rijalu al-ams. Leero abantu ba leero oba abasajja leero abantu basobola kutereera abaleero nga bagaffe tufunyeyo enkola empya egenda otutereeza etuze ku mateeka ga Allah oba tufune emirembe tetusobola kufunayo kipya ekyatereeza bali abaatukulembera mu bulamu ne beeyagala naffe kyekigenda okututereeza. Nabo be bawalimu baffe nga bakozesa Qur'ani n'obusiraamu. N'olw'ensonga eyo bakadde baffe abawalimu bakitiibwa nnyo bwe mulama gutambuliddeko olwaleero. Hadisi emu yava ku Bukhari ne Muslim yakulu sallallahu alaihi wasallama yagamba owekitiibwa okusaasaanya emirembe ku ye n'agamba man yuridullahu bil khayra yufaqihuhu fi ddiini, nti Allah gwayagaliza ebirungi. Owekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama atunyoya mu hadisi eyo mpanvu twagalako ekyo kikamu kyo tugenda okwogerako kyokka. Agambye man yuridillahu bil khayra, Allah gwayagaliza ebirungi by'edduniya n'enkomerero yufaqihuhu fi ddiini, Allah akuwa obukugu n'ekiguka mu kutegeera eddiini busiraamu. Allah gwayagaliza ebirungi, Allah gwayagaliza ebirungi by'edduniya n'enkomerero,
Allah akuwa okukuguka okutegeera obusiraamu walfa'mu fil ilm okutegeera ilmu okugisoma kirala n'okugitegeera kirala n'okugiteeka mu nkola kirala kati Allah gwayagaliza omuntu n'agisoma n'agitegeera n'agikugukamu n'agamba yu'ti Allahu dhahirina ala alhaqqi arifina lililmi amilina bihi mustaqimina alayhi nga Allah abawadde ilimu ne bagisoma ne bagikugukamu ne bagitegeera ne bagyekwatako ne batambulira mu ntambula esinga okuba ennungi beba abamanyi betwogerako Allah basitudde amadaala ago ne bagisoma ne bagitegeera ne bagikenkukamu ne bagikolerako ne babeera nga beekutte ku sirata almustaqima ku kkuba ettuufu abo betwogerako enensi ebeetaaga era Allah yabasitula amadaala yagamba fala baqa'u lil ummati illa bil ilm beba abamanyi ab'ekitiibwa n'erimu gye basomye ey'ekitiibwa enensi tesobola kusigalawo n'egenda mu maaso illa bil ilm okulekanga erimu abantu abakugu ate erimu n'obukugu n'erimu n'erimu mulimu elimu n'abawalimu abagisomye ne bagikukamu wa idha dhaa al-ilmu dhaa al-umma singa ensi ekeerayo nga tekyali mu bantu bayivu abo abasheekh abawalimu ensi singa eggwamu abawalimu ensi yonna yakuggwawo omumanyi yagamba kiwa mu dunya aruba ensi etambulira ku bintu bina ekimu ku yagamba bi ilmi al-ulama ensi yeetaaga abayivu abo abawalimu bemujooga bemutunuulira nga temubalabawo ensi kwetambulira ensi etambulira ku kumanya kwabo obukugu Allah babawadde ensi n'etambula n'egenda mu maaso wa bi'adli al-umara ensi etambula n'obwenkanya bw'abakulembeze buli muntu alina obukulembeze wonna waali singa ensi tubabenkanya ensi ejja kugenda mu maaso singa ensi twongera okukwanya tubeera abakugu mu bintu mu majali ag'enjawulo ensi egenda kutambula egende mu maaso Kimbolanga Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadisi yogera Bukhari ne Muslimu hadisi ya Umar yagamba anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yagamba Nabi sallallahu yagamba inna Allah la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah subhanahu wa ta'ala tagenda tujja mu ilimu bwagikule mu muntu bagimwambule mu bwebati lero Allah abantu ayine ngeri gyatujjemu ilimu nasigala nga beeyita bayivu naye nga si bayivu kalage Allah tagenda tujja mu ilimu agitwambule mu bwambuzi ng'olugoye egwe wali yagamba walakin biqabdhi al-ulama ensi egenda kendera nga tekyalimu ilimu nga tekyalimu bayivu Allah ajja kujjawo abamanyagene nga tomu kwomu saba Allah asasira bakadde baffe bonna bajjudde mulamu w'edduniya n'okusinga ddala nga bafudde bamanyi nagamba Allah bwatu agenda okukendeeza ilimu abantu basigale nga abamanyi batono yagamba walakin biqabdhi al-ulama Allah agenda kutta abamanyi abajjewo nagamba hatta idha lam yabqa alima kisobolekera ku makyanga ekyalo tekuliiko mumanyi era nga bata basindikira abasaza tebasaala oba family nekira ku makyanga teri mumanyi kyali yewe hatta idha lam yabqa alima basolokera ku makyanga mu family wonna tata ne mama n'abaana twali wamanyi kusaala basolokera mu family yonna nga temuli mwamanyi dini basolokera ku kyalo nga tekuliko mwalimu n'omu ebyo leero tutandise okubira akaga hatta idha lam yabqa alima yagamba ittakhadhu an-nasu ru'usan juhara abantu bagenda kukuuma emitwe nga mikalu nga babuyabuya nga tebalina kibamanyi nagamba fa aftu bighayri ilmi buli muntu atandika okubeera nga ayogera naye nga bayogera tabyogera kumanya fadallu wa adallu bagenda kubula babuze n'abalala kati abamanyi bakitiibwa tubeetaaga n'olw'ensonga eyo fala shakka anna asma ma yanshagiru bi almuslimu fi ayati ekyansinza omuntu okutawaanya omusiraamu yenna mu bulamu bwe ekyansinza okutawaanya ayitibwa omusiraamu mu bulamu bwe bwonna wa a'la ma yubadhiru bihi waqtu nekiyantutenga kiri ku ntiko n'akiwa time n'akiwa obudde bwe n'akiteeka mu buli kintu kyonna wa kullu ma yamliku n'ateeka mu buli kintu kyonna kyayina huwa talabul ilmu kwandibadde kunoonya kumanya buli muntu wabanga tamanyi tosobola kutambula mu dunia kubanga ensi etambulira ku buyivu teri kiyavuwazza abantu n'akaaba obwavu okuleka obw'obukendeevu bw'obutamanya buli obanga okumanya ku kukendeevu era n'obwavu bugenda kuluma kubanga omuntu atalina kumanya mu mutwe gwe basobola omugamba osula ku kkubo singa osuubula ennyanya n'oziteekawo yandizibye ng'akoze naye okumanya kuba kutono awangaala nga tasobola kuyiiya nti kanteekawo kino kati teri kiyavuwazza abantu teri kizizza abantu mabega teri kigenda kwokesa abantu teri kiyonoonye ensi okuleka abantu okukendeera okuba nga tebamanyi nkiddamu fala shaka anna asma ma yanshagiru bi almuslimu fi ayati teriwo kubuusabuusa
ekyantiza okutawanya buli ayitibwa omusiraamu mu bulamu bwe bwonna ne kyeyantadeko amaanyi ge gonna n'obudde bwe bwonna n'amaanyi ge gonna wakullama yamliku wa talabul ilm kwandibadde kunoonya irimu lwaki wahasibuka biisharafan wa manzila teriyo muntu alina kitiibwa alina position nga muntu Katonda gwe yakuuka ng'ali awo muyivu singa abanga akolera ku ilimu ye ng'emufaanana era n'agitambulirako teri muntu amusinga kitiibwa kubanga Allah wakuwa obumanyi oba obukenkufu mu kintu tebuliiko kisanja nga n'abagenda byobufuzi oba afunye ekintu kyonna kiyinza okubanga kinene naye buli kaseera yeerayika ekisanja ky'okuggwako naye Allah gwawadde obukugu mu ilimu n'abeera muwalimu abeera muwalimu olubeerera singa n'abikolerako paka Allah n'amujjulula nga wakitiibwa kyeva bagamba law anna ahlul ilmi aklamu anfusahum abo Allah bwe yawa okumanya ne bakenkuka mu ddiini ne bakenkuka mu kutegeera Allah singa baali beewa ekitiibwa wa azzu hadha al-ilmu n'erimu eyo gye baasoma ne bategeera nti Allah yabawa kyamuwendo waswanuhu wa anzaluhu aisu anzalahu Allah ne bagikolerako ne batandika ogiteeka buli Allah we yagamba nti neteeka muliteekwa bulimu ne baliteekawo bandibadde be bakulembera ensi eno bandibadde be balina buli kimu bandibadde ensi bonna ebavuunamira n'ebanoonya nkiddamu law anna a'lul ilmu akramu anfusahum abantu Allah bwe yasitula abawali musinga baali beewa ebitiibwa wa azu hadha al-ilmu irimu gye baasoma ne bategeera nti Allah yabawa kyamuwendo waswanuhu wa anzaluhu aisu anzala Allah ne bateeka amateeka ga Allah mu nkola nga bwe yagassa idha la adhat lahum riqabu al-jababila bandibadde batuula ku buli nsingo ya muntu yenna yeeyita ow'amaanyi era ensi yonna yandibagoberedde naye kyekyaddirira lakinnahum adhallu anfusahum abantu Allah bawadde ilimu ne bategeera Allah ne basoma ilmu bo bennyini bekakkanyiza bokka batya badhalu ilmuhum li abna'i dunya ilimu yawe bagikozesa genda fukamiri abantu bafune dunia Allah yabawa buli kimu Allah kuwa ilimu abakuwadde byonna naye badidde ilimu yaabwe bo bennyini ne bekkakkanya ne bagenda n'ilimu yaabwe ne bekkakkanya bagikozesa okunoonyaamu eddunia fahanu wa dhallu ne beekumpanya ne bakumpanya Allah jalla wala nabo n'abakakkanya fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un banji Allah basitudde n'abawa ilmu naye ne bagikozesa bubi kati Allah subhanahu wa ta'ala n'abakakkanya bakoze batya ilimu abantu bangi nnyo qawmuna lil ilm abantu bangi abafunye ilimu Allah subhanahu wa ta'ala n'agibawa wa wallu bil manasib abalala bafunye ilimu eyo Allah n'agisizaako ne batuuka mu position oba mu bifo oba ne bafuna ebitiibwa wamala okufuna ebitiibwa nga Allah akwesiza ilimu eyo okutuuka gye bali fadalamu bo bennyini balyazaamanya ne beeryazaamanya watalaqu taqayyuda bil ilm ne balekayo okutambuza obuyinza bwabwe n'obuvunaanyizibwa n'ebifo Allah mwabatadde ne balekayo ate okutambulira ku kumanya kaabwe warakabul kabaira wal fawahisha ne batandika okukola buli kintu kyonna kyonna ebyobuwemu ebiswaza fatabbalahum fama haulai bil ulama ne batandika okukola ebintu bye bakola tebisaana ne bejja mu kategori yabo betwandiise abantu abakugu oba abayivu n'olw'ensonga bwe baganda bange b'ekitiibwa Anas radiyallahu anhu yagamba mu hadisi ya Nabii sallallahu alayhi wasallam yagamba inna min ashurati as-saa yagamba mbonero obugenda okulanga ng'enkomerero egenda kutuuka yagamba ayurfa al-ilm Allah agenda kendeeza abamanyi ilimu agenda jijja mu bantu Allah jasitula ilimu agitujjeko naga wa yuthbita al-jahl obubuyabuya obutamanya bugenda kunywera bungi mu bantu nga buli muntu tamanyi ate nga bo bamanyi abantu bagenda kuwagala nga bamanyi naye nga ate tebamanyi Fadl ibn Iyadh yabogerako bagenda kera kumacha abantu nga bayita bayivu naye nga ate si bayivu yagamba ya miskin anta musii'un wa tala annaka muhsin oli agenda kwetunuulira nga yamanyi ndowooza yeeyisa bulungi ali awo banne abayisa bubi yeeyisa bubi naye watala annaka muhsinu oli agenda kwetunuulira nga yalaba yeeyisa bulungi era ndowooza atenderezebwa mu society mwawangaalira naye nga si bwe kiri oli agenda kera kumacha wa anta jairu watala annaka alim oli nga mu buyabuya talina kyamanyi mu ddiini naye ng'oli yeetuma genze ndi muyivu
ekyo kingi nnyo mu Afrika naddala oba mu nsi yonna olwaleero abantu abatasomeye irimu Allah batanasitwa madaala beetadde mu position nti bawalimu oba bayivu naye nga si bayivu. Fadhl ibn Iyadh yabwogerako n'agamba watabkharu wa anta watabkharu yagenda kera kumacha nga mukodo watala annaka karim naye nga yeeraba ng'omugabye nnyo ye mulyazaamaanya naye nga ate yalyazaama ye yalaba nti goba lyazaamaanyiza. Wafasiq watatakidu annahu adilu au mu'min oli agenda kera kumacha nga ye yasinga obwononefu naye nga yeerabira mu kifaananyi nti ye mukkiriza nnyo era mutereevu nnyo. Bagenda kera kumacha abonaga wa talibul ilmu lidunya watara annaka tatubu lillah abantu bagenda kunoonya ilimu ngalaba ilimu ejasoma agisoma lwa Allah naye nga aginoonya mu kugifuna mu dunia. Kati awo tuyo olwaleero yagaye Allah subhanahu wa ta'ala abantu bagenda kera kumacha min ashratu saa Allah ajja kujjawo ilmu abantu batandika okubeera nga babuyabuya nga tebalina kibategeera ku Allah waabwe banywa omwenge batandika okwolesa buli kintu kyonna ekyobuwemu obwenzi n'ebirala. Otutunda ku mulembe ko tuli olwaleero lakad kathura ulama usu'i abantu abayingidde mu kifaananyi okwetuuma nti bawalimu bayitirivu nnyo ne batandika okweteekako obuvunaanyizibwa oba irimu gye batayina. Irimu neetandika okugwamu ekitiibwa. Wazdadat alfitna fitna neeyongera olwaleero buli muntu atali muwalimu yeeyita omuwalimu atali mumanyi yeeyita mumanyi. Kullu fanni lahu rijalu alladhina ta'allamu wa takhassasu buli kintu kiina abo Allah bye yakiwa abaakiguukamu oba oyagala okitegeera noonya abo abaakiguukamu. N'olw'ensonga eyo twongere okubeera nga tutwala nti ilimu kya kitiibwa n'abamanyi ba kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabaawula. La ilma teri muntu gwe tujja kuyita omumanyi duna ilmin yathmiru nga toyina ilimu evaamu results twetaaga ilimu yo gy'olina ng'eyina ebibala egivaamu. Wala amala duna ilmun yubsiru tosobola tugaa nti gweoli mukozi nnyo oteeka nnyo mu nkola naye ng'ate byokola tobikolera ku kumanya. Kati ilimu yeetaagisa n'abamanyi beetaagisa. Yagamba Hasan radiyallahu anhu n'agamba man amila bighayri ilmi omuntu yenna n'akola nga togukolera ku kumanya agamba kana ma yafsuduhu aktharu mimma yuslihu boyonoona boobuza abayitirivu nnyo okusinga bootereeza. Buli wetunaavaawo tukole eddawa naye nga byokolamu eddawa naawe tobimanyi ogenda kubuza bangi okusinga boogenda okutereeza. Wal amil bighayri ilmi omuntu yenna akola omulimu nga togukolera ku kumanya kasairun ila ghayri tariq abanga omuntu atambula kusanga mudungu otambula naye nga tomanyi direction gy'olaga. N'ovuga emmoloka nga tomanyi oba ngenda Jjinja oba ngenda Masaka naye bakubuza oliriddawa nga n'oluguudo oluliko tolumanyi wabula gw'ovuga buvuzi otambula ogenda. Kati omuntu akola ekintu nga takikolera ku kumanya afaanaganako omuntu atambula naye ng'entambula ye gy'atambula ne gy'alaga tamanyiyo. N'olw'ensonga eyo omulama gwaffe tuli ku kitiibwa ky'abamanyi n'obulungi bwa ilimu. Mu birungi ebimu ebya ilimu Allah subhanahu wa ta'ala bye yatubuulira baswaba bazze batubuulira abamanyi bazze nga boogerako teri kya bbeeyi nga muntu Allah subhanahu wa ta'ala kujjula mbulamu obw'edduniya ne basigala nga bakwogerako kyagaye jamilul huduthi ba'da mautihi. Teri kintu kye boogera ku muntu nga kirungi oluvannyuma lw'okufa kwe nga muntu nga bakwogerako nga yali musomesa nga yali muwalimu nga yali alimu nga yayigiriza abantu ng'abalaga Allah subhanahu wa ta'ala. Kyabbeeyi nnyo omuntu Allah okujjula mu dduniya n'osigala nga abantu bakyegasa n'erimu gye wabasomesa. Bakadde baffe bangi Allah byajjula mu dduniya olwaleero click zikyatambula biza ku social media nga bakyayigiriza ensini nga Allah yabajjula. Nasaba Allah abasiime n'ebyo bye baakola. Omugezi omu yagamba mata khuzanatul amwali wa hum ahya abaali abagaga babiliyoniya baafa ne bafa ne ssente zaabwe tekyali asobola kuboogerako naye abaafanga bayivu nga balina ebyakola mu ensi bakyali balamu era bakyayogerwako. Kage mata khuzanatul amwal abalina amawanika g'essente baafa wa ahya naye ate abaafanga bamanyi bo bakyali balamu. Yagamba al ulama bakuna ma baqiya ad-dahr abamanyi baakusigalawo obufu bwabwe bwakusigalawo ebbanga tunabanga tukyasobola okubala emyaka. Yagamba ayunuhum mafqudatun baatubulako obubuzi ku maaso tukyasobola kubalaba naye wa amthaluhum fi qulubi mawjud obufu bwe baatambuliramu okuyigiriza kwe baayigiriza irimu gye baasomesa abantu ekyaliwo n'olwaleero naye nga baafa dda. Tukyayoga ku Imam Shafi'i ba Ibn Taymiya ba Abu Bakari ba Anas byonna hadisi bye twogera twogera ku baafa.
ne leero bakyayogerwako emyaka 10 nga Allah yabajjadda bulamu w'edduniya naye ku mirembe gyabwe kubaali kwaliko abagagga tekyali abamanyi wadde asobola boogerako. Oyinza obutasobola tuwulya abagagga baaliwo ku mulembe gwa Shafi ne Malik ne Ambali oba Ibn Taymiyyah abaaliwo ku mirembe gyabwe bagagga ba biliyoni tewali abamanyi naye ate olw'okuba baali bayivu ne leero tukyaboogerako. N'olw'ensonga eyo kiraga nti ilmu ya kitiibwa n'omumanyi wa bbeeyi nnyo okusinga tugambye nti omumanyi omu asinza Allah mutufu okumiza nga Allah amwadde elimu asinga abatali bamanyi 7,000. Yale bagamba nti fadlu al-alim ala al-abid, enjawulo eri wakati w'omuwalimu oyo omuyivu naawe omuntu alina imaani yeesize nnyo Allah subhanahu wa ta'ala naye nga toli muwalimu, agamba kama bayina samai wal ard. Enjawulo yo ggwe atya Allah ng'omusinza naye nga toli muwalimu, nono atya Allah nga muwalimu, enjawulo eri wakati wo naye eringa olaba okuva ku ttaka paka ku ggulu. Ali wala nnyo naawe oli mu mbeera yiyo. Abamanyi babbeeyi twongere okubawa ekitiibwa. Fal ulama hum aktharu nnaasi khashyatan lillahi ta'ala. Abamanyi Allah jalla wala yabaawula be bantu abasinga okutya Allah. Omulabanga abamanyi bamwe tebatya Allah nammwe temusobola kumutya. Omulanga tebasobola kwegatta ku nsonga nammwe temusobola kujegattako. Omulanga tebasobola kutegeera nsonga nammwe temusobola kugitegeera. Kubanga Allah agambye khashyatu lillahi. Be basinga okubeera nga batya Allah subhanahu wa ta'ala. Aktharu nnaasi khashyatan lillahi subhanahu wa ta'ala. فأهل العلم أو بمن الله سبحانه وتعالى بيوالم ثقات العدور الله يبكوز سنبجولي لا الذين استشهدوا الله سبحانه وتعالى يبكوز سا نبجولي بموا الله سبحانه وتعالى أبمن يبوالم أبتونغلوك باويشتي وتقام بثقات العدور الذي استشهد الله بهم على أعظم المشهود الله يقوات أبمن أبوالم نبجولي ensonga nene ngo bakwata nti abagenza busiramu yakikiridde abasiramu mu Uganda yabadde gundi n'abira okulu abasiramu ba Uganda oba ojulidde ensonga nene ng'ojulidde abasiramu ba Uganda bonna naye Allah yakozesa buli muwalimu waali okujulira ensonga esinga okuba ennene. Allah n'agamba mu Qur'ani yagamba shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa. Allah yeekakasa nnyini yawa obujulizi nteri asaana kusinzibwa okuleka Katonda omu ali omu. Nazzaako n'agamba wa ulul ilm, na buli Allah go yawayirimu era yegatta kujulira nti Allah subhanahu wa ta'ala ali omumujulizi qaiman bil qist. Ne Allah yabawulamu abamanyi qaiman bil qist abasobola okuyimirizaawo obwenkanya abenkanya. Waliwo abamanyi nga sibenkanya ne Allah agambye abasobola okujulira obwomu bwe era abakakasa Allah be yajuliza yagamba ulul ilm qaiman bil qist, abamanyi abasobola okubeera nga benkanya mu yirimu yaabwe nga bakola kuyirimu nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Abamanyi Allah subhanahu wa ta'ala be yajuliza etegeza abawalimu babbeeyi nnyo. Abawalimu twongere okubeera nga tubawa ebitiibwa babbeeyi nnyo era teri kyabbeeyi kyenkana muntu ilmu Allah gwawadde irimu. Falau kana shay'un ashrafu min al-ilm, singa waliwo ekintu ekyebbeeyi eky'omuwendo ekisinga ilmu ekisinga irimu Allah gyawadde omuntu la amala Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alayhi wa sallama an yas'alahu al-mazida minhu kama amarahu an yastazidahu min al-ilm. Singa waliwo ekintu eky'omuwendo ekisinga irimu Allah yandiragidde nabbi we ayongera akisabe nnyo Allah akimuwe, naye Allah mbiyeragira nabbi abisabe nnyo Allah abimwongere wadde yali alina kyamuwaddeko yamugamba ilmu n'agamba waqul rabbi zidni ilma. Tuyitirize nnyo okusaba Allah atuwe ilmu. Singa kyali ekyebbeeyi Allah yandikiragidde nabbi abeerenga gasaba Allah akimwongere, naye mu byebbeeyi bye yamugamba byatalina kwerabira byatalina kugayalira asabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala amwongeri. Nze naawe naffe tulina kigoye waqul rabbi zidni ilma. Tulina okusaba Allah jalla wala lubeerera Allah atwongere okumanya atwongere okutegeera. Yagamba era mu Qur'ani Allah jalla wala ngayogera ku bukulu bwa irimu n'agamba wa anzala Allahu alayka alkitab. Yali agamba nabbi sallallahu alayhi wasallam nti yamusako ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama Qur'ani yamuwa n'agimusaako n'agimusomesa n'agitegeera wal hikma n'amuwa okutegeera okwenjawulo. Allah ayinza okuwa irimu nga terimu hikma.
banji Allah bawadde elimu naye nga tebalina hikima mu bigambo bye boogera ne mu bikola ne mu mbeera zaabwe zonna naye Allah jalla wala yaddi Nabi sallama n'amusako Qur'ani ey'ekitiibwa n'amuwa okugitegeera n'amuwa amagezi amazaale n'amugamba wa allamaka ma lam takun ta'lamun ekyakufuula Muhammadi ng'oli wanjawulo allamaka ma lam takun ta'lamun Allah yakuyigiriza ebyo bye wali tomanyi n'agamba wa kaana fadlullahi alayka azima Allah n'abanga yamalayo ebirungi byonna yabiwa nabbi n'eki ebirungi byonna Allah yabisamalizinga yabimuwa mu kumfuula mumanyi kati oyo mumanyi gw'omulina ku kyalo ewammwe muwali mugonyooma wanjawulo asinga mmwe abalina imaani nga muli bakkiriza nnyo abantu 7 mwongere okuwa abawalimu bammwe ebitiibwa mu famire mwe muva mumbanga mulinamu omuwalimu 1 2 3 5 mubawe ekitiibwa babasinga bazitowa mmwe abantu 7,000 omuwalimu omu gw'omulina owa famire gwe mwasomesa eddiini gwe mulina azitowa ekika kyonna mu abantu 7,000 kuba simanyi nnyo ekikano nga kiweza abantu 7,000 kati omumanyi omu gwe mulina mu famire azitowa okusinga mmwe mwenna n'olw'ensonga eyo tudde ekintu ekyo tukiraaje tukinuulire nti abamanyi ba bbeeyi ilmu ya bbeeyi Allah agambye mu Qur'ani wa allamaka ma lam takun ta'lamuna yagamba Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa anzala alayka alkitaba والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما نبي okubanga Allah yamufuula manyi namuwa ilmu namuwa Qur'an namuwa magezi yamuwa ebirungi byonna byali ebinene byonna Allah yabisamalizinga bine yali amaze okubimuwa naye yabimuweerawo mu ilmu n'olw'ensonga eyo abawalimu bakitiibwa omuntu asome ilimu wa bbeeyi era wa min sharafi al-ilm wa fadli Imam Ali bun Abi Talib yatugamba mu kitiibwa kya ilmu n'abamanyi yagamba anna kulla man nusiba ilayhi okumanya ilimu ya kitiibwa buli muntu yenna yina anna kulla man nusiba ilayhi nfariha bidhalik wa in lam yakun min ahli singo omuntu bamuganaga oli muwalimu naye nga si muwalimu danga yikakasa nti yabisoma si muwalimu alaba nga afuuse bwa kitiibwa era buli muntu gwe bakyesigamizzibwako asanyuka nakyo newankubadde si muwalimu era abantu bangi leero abatumya buli naye nga si bawalimu leero bangi abaagala okubayita abamanyi nti bayivu nnyo naye nga si bayivu agambye okumanya ilimu ya kitiibwa omuntu okumukiina ne batandika oga nti oyo sheekh oyo muwalimu newankubadde si muwalimu asanyuka nakyo nga bakimutaddeko newabeera tasomanga kwa n'eddiini tagimanyi kyova leero buli muntu yeefudde muwalimu oli bamuyita sheekh nga si sheekh naye n'ayitaba ne bamuyita muallimu n'ayitaba naye nga tabanko muwalimu tabanko sheekh buli gwe bakyesigamizaako ekintu ekyo ekitiibwa akyagala newankubadde nga si wa mucyo wa in kaana jahila ne waba mu buyabuya naye nga kaalo kaali alina ekirevu n'empalizi yazika bamuyita sheekh era naye ayitaba nti ye sheekh era naye n'azimba neguba muzikiti ne basheeka abamusinga n'abalanga bazze mu muzikiti ayagala nnyo asaaze nga tasobola kusaba basheeki bano basaaze yalaba ye sheeku waawo newankubadde nga mu buyabuya eyo ilmu n'olw'ensonga eyo baganda bange annaasun ahwajun ila alilmu minhum ila ataam washarab abantu beetaavu nnyo okwongera okumanya babeere bayivu n'okusinga bwe beetaaga emmere abantu beetaavu nnyo eri okumanya n'okusinga emmere n'ebyokunywa lwaki lianna taamu wa sharabu yahtaju ilayhi fi lyawmi marrataini emmere n'ebyokunywa tubyetaaga mu lunaku emirundi egi 2 au 3 oba emirundi 3 naye ate alilmu yahtaju ilayhi fi kulli wakti omuntu yeetaaga okutambulira ku irimu oba okukolera ku kumanya oba yeetaaga irimu buli kadde konna fa inna alilma olwokubanga irimu nuru lhidaya kyekitangaala omuntu kyokusoma nti eddiini wano yagamba awo n'otambula eddiini gye tutambulyako mu kugulaŋŋana mu kutundagana mu maka gaffe mu ntambula buli kintu kyonna mu kulya mu kunywa tulina kutambulira ku ddiini eddiini tugyetaaga buli kadde wabidunihi la ya'lamu kathiru min annasi kaifiyatu adai lfaraid au ijtinabi lmaharim singa ilimu teyaliwo nga tetumanyi omuntu yantegedde haramu yaliwa era halali mukola ntya era ne haramu mwewala ntya singa tewaliwo kumanya naye tumanya abawalimu ne batusomesa oba obukulu bwa ilimu tegeera ilmu osobola okwawulira kaifiyatu adai lfaraid weba hijja nga Allah yagitwalikako tugikola tutya ramadhani weba etuuse tugisiiba tutya era oba wasiibye okola atya ebyo byonna tubitegeera kubamanyi era tubitegeera nga tubijja mu ilmu wa ijtinabi lmaharim nuko ebyo Allah jalla waala biyaziiza byonna tubitegeera
tumaze kubeera mu bantu abasoma ilmu. Kati ilmu kintu kya kitiibwa. Falawla al-ilm, singa tiyali ilmu nga teriiwo, singa tekyali kitiibwa kya ilmu Allah nga ayagadde, ma dakhalu fi dinillahi ma laysa fihi. Eyo ilmu bawulama gye bakozesezza, singa Allah yitagituwadde nga n'abawalimu tebaliiwo, abataningira nga tewali agamba abatayingira mu dini ya Allah tebandigiyingiddemu. Falawla al-ilm, singa teyali ilmu, ma dakhalu fi dinillahi ma laysa fihi. Abatali mu dini ya Allah bali batannaba kusoma kati bandigiyingiddemu, naye olwabukulu bwa ilimu n'abawalimu abo Allah babadde tawadde kyengera kya busiramu bakifuna ne bakiyingiramu olwa ilimu n'obwa wa alimu. Yaga mathalul ulama, ekifaananyi ky'abawalimu bamashekh, mathalul ma'i haythu saqatun nafa'u, ekifaananyi ky'abawalimu balinga mazzi ga nkuba, buli weetonya wonna egasa. Ne woba oli mu tawuni nga tolima ekuunya enfuufu, etebenkeza obudde, etereeza ereeta buli kimu, ali mu kyalo agikozesa n'alima, buli weetonya wonna eyinawo omugaso. Kati n'abamanyi webali abawalimu. Omuwalimu buli wali wa mugaso, wabali mu familia mu wa mugaso, oba ali ku kyalo kya mu wa mugaso, oba muli mu kampuni mukola nga mulimu omuwalimu wa mugaso. Abawalimu bwe bali ba mugaso, balinga nkuba, buli weetonya wonna egasa abantu abaliwo. Era n'obusiraamu okusansaana busansanye lwa ilimu n'abamanyi. N'olw'ensonga eyo twongere okutegeera abamanyi, okubawa ekitiibwa, ate n'okwongera okunoonya okumanya, kubanga obusiraamu bwo bwa kitiibwa bukyetaaga abamanyi. Al-islaamu adhiim, obusiraamu bwa kitiibwa, walakin fi hajatin ila al-ulama al-udama. Obusiraamu bukyetaaga al-ulama al-udama, bukyetaaga abamanyi ab'ebitiibwa, yukafiuna adhamatahu, abasobola okubeera nga bakuuma ekitiibwa ky'obusiraamu, nga bajja kukitegeera bungi, ya'rifuna anna Allaha akbaru min al-maali wal-tharwa. Obusiraamu bukyetaaga abamanyi bajja okutegeera nti Allah ali waggulu w'obugagga ne ssente. Allah yali waggulu, nga buli kyakola kyonna akulenza Allah, naga Allah yali waggulu wa buno obugagga. Wowe bukalabanganya okujja ku Allah, Allah ali waggulu wa zino ssente. Allahu akbaru min al-ja, Allah ali waggulu w'ekitiibwa ekyo ekikwewaanya ne kikwerabiza Allah. Wal-mansib, Allah ali waggulu w'ebyo byonna. Singa abamanyi abo tukyabeetaaga mu bulamu bwe tuwangaalira. N'olw'ensonga eyo nga tunatera okumaliriza, twongere okuzuukuka. Buli mumanyi yenna waali twongere okuzuukuka. Tuzuukuka ti tulina okwongera okulongoosa, antatulubul khairu min Allah. Twongere okunoonya ebirungi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, era tukitegeere nti wama inda Allah, buli ekiri ewa Allah nga kirungi, la walan yanaaru illa bitaati, teri agenda funa kirungi okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala okuleka nga agondedde Allah subhanahu wa ta'ala. Kikyenjagala mu ekyo kyonna, buli mumanyi waali tukulembeze ekyo kimu, al-ikhlas a'addu shay'in fi dunya wal akhirah. Buli mumanyi wooli, buli anoonya irimu agenda oginoonya n'omumanyi Allah gwe yajuwa, twongere okulongoosa enniya zaffe. Fa ayu al-mutafaqqih a'azzu shay'in fi dunya al-ikhlas. Ekisinga okuba ekyekitiibwa mu irimu gye tunoonya, gwe akyagisoma ng'oli muyizi, naawe yagisoma, twongere okutereeza enniya zaffe, tubeere abantu abalina ikhlas. Tuleme kubeera bannanfuusi nga tetumanyi. Osobola okuba ng'oli muwalimu naye ng'oli munnanfuusi mu ilimu yo. Ogenda kubeera etyo omunnanfuusi muraiyan min haythu la ta'lam, nga irimu yo ogikoleramu kabandabe naye nga tomanyi. Ate nga omuntu omumanyi okukola kabandabe mu irimu yo, min akbar al-kaba'ir, omuntu okukola liya oba kabandabe mu irimu gwe omwalimu Allah gwe yajuwa, kiri mu mazambi amanene. Wala allaha akbaru min az-zina wa shurb al-khamr, kiyinza okusinga omuntu anywedde omwenge n'ayenze. Omwalimu okukola kabandabe mu irimu ye kisobola okusinga omuntu anywedde omwenge n'ayenze. Gwe kyokola kiba kinene nnyo nnyo nnyo. Katongere okubeera nga tereeza ilimu yaffe, tubeere nga tulina ikhlas. Twagamba al-ikhlasu sirru bayna al-abdi wa rabbi. Omuntu alina ikhlas kyama kiri wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ne shaytaani tekimanyi tasobola kyonoona, ne malayika eziwandika tezaawula kyewakoze ku lwa Allah nekyotakoze ku lwa Allah. Kyowala abantu bagenda tuka mu maaso ga Allah nga bakola emirimu, Allah abagambe temwagikola ku lwange, naye nga ate malayika zaabiwandiika. Katongere okubeera nga tukola emirimu gyaffe khalisatan liwajhi illah. Tulekerawo okubeera nga tulina takabburu, tunoonya tukola irimu nga tulina nga kasabu al-ihtiramu wat-tawkil wa talabu ash-shuhra wal-uluwa ala an-nas wal-istidami alayhi. Olina abeera muwalimu nga ayagala ensi yonna emugulumize,
ayagala kusayitwala kubalala kulinnya kubalala anoonya ensi emutegeere anoonya abantu bamugulumiza ennyo kyekivamu ebyo byonna byonna thumma takunu natijatu alkibru walujub kubeera na takabbulu nakwemanya ebyo byebyonoonye baulama naye twongere tubitereeze sobola okubeera nga tukuuma ekitiibwa ky'obusiraamu ekitiibwa kya ilimu n'abamanyi tujja kusobola okubeera nga tugenda mu maaso bimashiatillahi subhanahu wa ta'ala mukkirize olunaku olwali tukomaawo bwe tujja okutandika bimashiatillahi subhanahu wa ta'ala saba Allah subhanahu wa ta'ala atusiime n'ebyo bye tweyigiriza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.